Wewa mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe gwa Uganda ey'enkya era mbebaliza ddala okubeera nga mugoberera obubaka bwonna bututeekayo in terms of content. Nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Olwaleero tugenda kubeera nga tusabuukulaza episodes ez'enjawulo ebyagendera ddala mu maaso mu campaigns obaka kuyege wa kalulu kano ke twakavaamu ak'omwaka 2020 otandikira ddala ennaku z'omwezi nga 9 Novemba okutuusiza ddala ennaku z'omwezi nga 12 ne 13 January omwaka guno gwennyini. Emboozi ezimu zemugenda okubeera nga muwuliriza zikaabya zinakuwaza behind the scenes ebintu byemutamanyanga byemutafuna mu camps zonna. Tujja kubeera nga tutandika ne ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwongera okutegera biki ebyagenda mu maaso era ngenda kubeera nga negatibwako muganda wange Jonan Atusingwize. Ono y'omu ku abo aba Ghetto media abalinga ku live broadcasts oba live streams zetwalabanga ku mikutu egyo. Ngenda kubeera nga nkuwa episodes zino ku mukutu ogwa Uganda ekyasaako ne gano mazima zonna channels ojja kubeera nga ozisubscribingako gyonna emikutu gyaffe gya kubeera nga tukuwa amawulire ate era gano mazima tuteekako nnyo obubaka obw'okunoonyereza investigative stories. Ogenda kubeera nga obifuna butereevu nnyo, just subscribe and turn on notifications. Akadde ako ke kalina okubeera nga kakutegeeza nti tutaddeyo obubaka obupya. Katugende mu program era nsuubira mugenda kubeera nga muginyumira. Uganda ey'enkya ne gano mazima. Muganda nge Jonan, nkwaniriza ssebo. Nzana azemu okulabako Wamala. Like ekibuuzo kyo by the way kituufu nti kituufu nnyo nti essaawa eno mu campaign kye tulabye kyokka kimala okugaa nti nzaani. Omanyi bwe nali nfuluma Kampala nalina ebirowoozo bingi mu mutwe. Era nsubira Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwamanyi nga Bobi Wine. Nze gwempita president wange living alone mawulire. Omanyi tulina embeera gye tubadde twesibiramu naddala nnyo mu Africa wano. Oliwo amawulire tulina kukola kino naye before becoming a journalist I'm a Ugandan. So kati ebintu ebize bitusiba nnyo ne tugamba no, let's do what we are supposed to do nga ab'amawulire. But with time tugenza okukizuula nti ate betubadde tuwa ekitiibwa okola omulimu gwaffe nga ab'amawulire nga bannamateeka nga buli omu alina walaga nti no kankula ogwange ate bo tebakituwadde. Konze nga munnamawulire nze nreportinga ku nsonga zino ng'amanyi nti waliwo abalina ozikolako. Kati ngenza okukizuula betubadde tusuubira nti be balina kye batusinga obikolako tebabisobodde. So ensonga lwaki nti nze gwempita president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku byaliwo ne bye nali ndaba. My belief is my president. Bwe nali nfuluma wano e Kampala nalina ebirowoozo bingi Wamala. Nga ndeba ekintu ekiri awe wali obaddeko mu kigaali. Nsakigeraageranya n'embeera eyali ku mazzi kule ku Victoria abantu abagwa mu mazzi. Bwe baali batandika ekintu kino baali banyumirwa. Wakati awo embeera nga basanyufu ebidongo bigenda mu maaso nga teno maaso akulowooza kinnya oba accident eyajja. Ezaali campaign za mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. I think from 2017 fe abamu abatandika ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era kyova nze nsekera nnyo omuntu alowooza nti some of us were paid to work with Kyagulanyi. Nze Kyagulanyi natandika okukola naye nga aspired MP wa Gundi Wechadon. So Jona muzenga temusasulu. Nga bino byonna tubimanyi. Ashike nga bino byonna tukola ki? So kimbadengezako point badengezako kujja nti abantu abamu balina endowooza enkyamu. Nti Wamala oyo Jona mwagalako kimulwa kuba alina omukutu ogutambula ennyo. Naye neerabya nti nakulaba before this. So tuze wamu. Nti ekintu Kyagulanyi okuva ddala mu Kyaddondo 2007 zokwala nakiyingira nali nkirabanga MV Templar. Tutandikidde mu ssanyu nga tusuubira bino byonna bye tulimu essaawa eno. Oba nfuna point yange nti n'obuzibu ne bwe bujja temwangu wabutegeera kaba muba mu kinyumo mukola kye mwagala. Okimanyi nti n'abantu abaawona ku MV Templar tebakkiriza nti banaabwe baafa because balina essanyu baali bagenda mu masanyu nti n'ekintu Kyagulanyi munaye Katonda simanyi kye yamuwa. Alina ekintu kye yaleetera bannayuganda abaamuwuliza ne bamuwa time ne bamuwuliriza kyajjanga omuziki n'abakubirawo mpolampola ne banyumirwa oli ne bwafa tokifiiringa nnyo yes munamu aba agenze naye osigaza kino nti tulina we tugenda. Jona asigadde ne tukola ki tusonga. Naye waliwo campaign gy'obeeramu from the start n'olabanga ekalubye mpaka woogenda nga tolaba mu ssanyu tolaba mu kisanyusa n'obeera munaku n'obeera mu kweraliikirira. Ne munnange ekyewunyisa mwami Museveni bw'aba takimanyi abantu abaliranye Kyagulanyi Ssentamu
yes nga abantu kajja naye tebabeera ngaawo n'awulira nga atidde kyakola because they have hope. Like Jonan bino bimuzze mukola campaign biki temwina kye mutya? Nze nkiddamu basing on experience. Omuntu yenna abadde akkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu banjawulo. Waliwo abadde amuli kumpi nga alina byabala. Oyo ye atiira ddala nga obanzireyo. Oshegera. Naye mulimu ono yafuluma naye nze nkwadde ekyokulabirako ekyange. Okuva 2017 ndi naye. Nze sibeera ngaawo ne ntya nnyo ne nga ngenda kufa. Naye ng'ate okufa nkulaba kundi wano. Nkulaba bulidde ki? Lwemba nfulume wange, lwemba ntambula nkola ki? Nkulaba. Kuba mbalabyeko abakola ki? Okay, Jonan, campaign zino simanyi 2017 ne zino campaign eza 2021 waliwo bifaanagana ebibaddewo ba n'ebyawula byebiyinza okubeera nga bya different. Tebyawukanira ddala. Okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuna obwa MP mu Kyaddondo, embeera gye baatandika up to now. Because jukira abaana bazze bafiira mu by-election zabadde yabeeramu. Kwegamba, and I think, omanyi bano abantu abakola ne Mwami Museveni be basiru. Bo balooza Museveni ye musiru ne be basiru. Museveni amanyi. Oba okategeera. Bano bakasula Lumumba babeere ne babalaata, bano bakiwanda badde ne babalaata, naye Museveni amanyi. Nti this boy can take him. Ne kati bano bajjeno munange okuba nti munange bo baasanga ekiwedde. Because kyajja n'emmundu balooza buli kimu kya mmundu. Naye Museveni akimanyi nti akalulu kasamutwala, Museveni akimanyi nti abantu banyizi bamutwala kuba bamuleeta. Si mundu yokka. We have stories nga abantu bakwekanga Museveni mu mayumba emmundu nga tezamukwekanga. Mu mayumba. I know families abaafa nga bakweka Museveni. So kati Museveni bw'atandika okunyiga Kyagulanyi okuviira ddala mu Kyaddondo yamanyi kye kubanga ye olwava mu Kyaddondo n'atandika omutambulirako ttiimu ze zisubibwa ne pressure group nga tereba kuvaayo buli people power kubanga wakyatandikira nnyo mu bugiri. So yo okuva Museveni yakimanya nti this guy can make a change. Ate bano kye bataabuuka kyova bamusiriwazanga jukira Bet Kamyano nga amusuubiza 80% mu Kampala. What happened? And Museveni nyogoro so mu bufunze nti Kyagulanyi ekintu kye Museveni yakitegeera nga bukyali. Kyova yamugana concert sezo zonna. Kyova azamugana okubaako watambulira. Kyova bazamu kugira buli wamu. Abantu bebanja bali makomera. Ba John Bosco Kibalamayo babulira bino byali bituuseewo. Byali tebenaba. Ba Rita nabo Kenya bafiira bino byali tebenaba. Gundi Dan Chaine bafiira bino byali tebenaba. Ashegera. Bobi Wine. So nti ye Museveni yakizuula dda nti Bobi Wine asaa kubaako kyakola ku gavumenti ye. Era kyova okusaawa esembayo bano abaasigadde nga tebategeera ekigenda maaso ne balema okukyuka. Yabatadde. Jonan, campaign zino 2021 zibadde zitegeeza ki gy'oli gwe nga omuntu yatandika ne Kyagulanyi 2017 mu campaign ddala ya Kyaddondo East n'okumalako akalu konna zibadde zitegeeza ki eri Munnayuganda okutandikira ddawa naawe kennyini Jonan? Nze ng'omuntu njagala kwebaza Katonda because now I know. Kati mmanyi kuba nali simanyi. Manyi wamala tumanyi okwerimba. Wamala mbadde naawe. Ojjukira n'ebisayo ojjukira ebisaawe nasooka okusinkaniramu okumanya ennyo mu biseera by'akalulu ka muganda wange Kazibe Bashir. Bwe nkutegeerera ennyo. Ebiseera twali twerimba twali tetumanyi. Ffe twabeeranga nga byaba Amaggye. Olaba kanavuganya ne Ghetto ate ba Ghetto ulende bikwatirako ddala. Naye kyali wange kati mmanyi. An extent ne bwe mba nvudde wano koza mu Ghetto zine bwe bukyenkyansa agenda mu State House ne covering Mwami Museveni. Naye tekinzijako ndowooza yange. But I can go there ne fighting a story yange bulungi nnyo ne Ebyali nga ne ntambula. Naye kinzijako nti kati mmanyi. Naye luli atambuliranga mu kinyuma ne gwe balangiride nti gundi n'okivaako kati bikwatako. After all tolonda nze nali sironda. Nzi kyo nkiddamu. Kano ekalu kakasoose nze okulonda. Kasookedde ddala. Kasoose. Era njagala kwebaza Katonda nti at least akaluka nga kasoose tekafudde bwereere. Kwa bangi bazze balonda nga tebategeera kye balonda. Naye nze nagenza ofuluma ewange okulonda ne mukyala wange ne famire yange. Ng'amanyi kye nnonda. Naye abantu bangi bazze nga balonda nga tebamanyi. So this campaign, this election, nze nebaza Katonda nti nazibusa amaaso. Kye kisooka.
era olwamaze kuzibuka amaaso n'ensalawo ekinkolera mu bulamu bwange nti gwe wamala ne bwojja na bifaanana bitya I can't change my mind because I know. Omanyi lwaki abantu baffe munange batomera nnyo wansi eyo. I have a sister of mine teyaswala munange tumala okulonda bino bikibiina nga bigwa kadusire benalinzeyo kubalaba mu kyalo manyi bwe yaŋŋamba naye baaba konze wange kati lwaki Kyagulanyi nti yatugulidde soda konze lwaki nga gumanyi abantu abawangudde ano lwa soda just the bottle of a soda nembuuza gwe wakawadde anaaseka nemanyako teyakatuwadde otegeera lwa soda because bano bagayi babafugidde nnyo mu mbeera ey'obutamanya wamala omuntu bw'oba tomanyi bakufuga kuba bw'oba tomanyi okimanyi nti waliwo omuntu eyakkiriza nti omulimu gw'amawulire gwaba Jonan ndeka ebyo byammwe ebyo bya naye bantu bameka babigezaako ne basakisiidinga n'okusinga fe ababirimu akitegeera bantu bangi basakisiidinze nga babigezezaako naye because balinamu embeera erowooza nti ebyo byabali kyova olaba nti batuuka nga tebamanyi ne bakola ensobi nnyingi so akalulu kano nze ng'omuntu kankyusiza bingi wamala nze nkyuse nnyo mu ndowooza yange mu nsalawo y'emirimu gyange I really respect this election however much newankubadde ebimu ebyabadde binyiiza byali bitwala obulamu bwaffe usharichi there nkubuulire how we survived not once not twice abamu batera okugobwa ku mirimu katugeze nga obwama emirimu gino egy'amawulire ebitongole bye tukolera bakama abo tebafunamu nkenyera yonna oba wabategezaako okulaba nti ogenda kubeera nga owummulamuuko wanene okugenda ku campaign era tewafuna buzibu nabo kyekyenjawulo kyennina I think other journalists nti ekisooka njagala kwebaza bakama bange benkola nabo tebamenya mateeka because ekyali ekituufu nze Jonas sifulumanga ne baga nti ngenze mu byabufuzi because sivuganyangako mu kifo kyonna to an extent nti sikwatanga t-shirt ya people power we ya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nenjambala mu public because nina ekifaananyi kyenkiikirira I'm a journalist so I have to be in that line wabula kyeki kyengaye nti okuba wamawulire kinzigyako ddembe lyange so bakama bange mbibazaako nti bandekera eddembe lyange nga Jonan naate era still netukolagana nga Jonan munamawulire nze nkoze campaign za Kyagulanyi nenzimala bulungi si za Kyagulanyi nkoze campaign zonna because I've covered the EC, I've covered the police, I've covered the NRM part, I've covered the FDC but okusinga mbadde nnyo mu kampu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu sifunanga buzibu ne bakama bange newankubadde abalowooza nti be bananyini nsi eno bananyini buyinza baze babasojja era nze nebbaluwa ezisobola mu 10 ku ofiisi wano ku ofiisi yaffe Jonan wano ayogedde nnyo wano live azikendeeze simanya ave ku mpewo asalewo kino ne kino naye ng'ekibuzo kiri nti bakuwa mmeka ababagamba oveeyo basasula meka mukozi bagenda bawo mukozi omulala so I think my bosses have been firm because they have been advising me Jonan kino ngamba yes because mulimu gwange ate nga nange manyi kyenina okukola kwa saa kumixinga feeling zange n'omulimu ekyo kyo nsubira wamala omanyi nzine bugenda ku page yange sivumireyo muntu gwe saagala gwe njagala gwe mpanirayo wabula sivumire gwe saagala nze siina bisana muntu gwe saagala ekyo kinjawulo kyennina nze omuntu gwe saagala I can't even like your page ate mba njagaza ati kwa saagala okimanyi nti nkugoberera so to pretending I don't okutunulira Jonan ku campaigns njagala muna Uganda otunyumize kati olugendo nzikira kayimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yafumye nakuzomezadde 12 oba 13 akatulonde ng'alinga outlining ebizibu alitamusako n'okukunga tunyumize ku lugendo lwa campaigns mutandika mutya era walusanga otya Jonan wow nebaza Katonda nti ndi mulamu lwaki nebaza Katonda nti ndi mulamu twalina ebitundu ebitwatuukamu wamala nga tulinga abali ku lutalo sindowooza wa Bobi Katonda yamutunda mungi kandi nza mbakuba nze kyali wange either nange nandikutenga kinja nenkiza owa poliisi nimune gayi Katonda eringi gyamutonda mugayi olaba
bayinike gyabadde batuyiganya nga Bobi asigala asirise bw'ati ng'akakanya ffe nga tulinda kimu ninga gaye asigala akakanye bw'ati kuba twafuluma netugenda mu campaigns wabwera awo first few days tezaalina buzibu naddala nnyo northern Uganda era munnange abantu ba western Uganda ne central bambi Mama 7 ne gavumenti ebagezaako bakyaya gavumenti eno okimanyi twagenda mu north netumaliriza nga tetufunyeyo buzibu bw'amaanyi nga tetufunyeyo na tiyagaasi just nzijukira katiyagaasi oba twakasanga mu district yali ki naye ng'ate era bakakuba beeno omwana weeno afa musajja bamuyita mukiibi yaratambula ne Bobi abansajja beeri DPC weri ng'ajja ne saagala baleetera bizibu nga bajja ne boogera ne Bobi ngamba no northern Uganda is very different from central here what we mind about is peace just tell us your program nga tulina nsonga lwaki tobagamba so eyo twanyumirwa nga abasajja bajja bo benyine bagamba no don't pass that side let's go this side abasajja bakolanga ekintu nga bakuwerekera okuva mu Old Kampala ne baba nti bakutuusiza erubaga si waabwe nakwasa DPC w'erubaga ye nadde emabega owerubaga nakutambuza nakwasa we Makindi nadde emabega naye kyali wange bwetatanga okulingiza mu Eastern Uganda awo nga tudde no mu Central etudda mu bitundu by'embaale eyo munda eyo mboko nekaaba siriyera banakola tayingira mu mbaale n'amasasi nzo abasajja bakikola bakigenda ngokola bukozi bwa assassination ndikuida ndigase ndikatera tiri ku kiwanda ng'abasajja tebagala kumanya wa mawulire tebagala kumanya munabyabufuzi bonga bali kyebasanga mu maaso bakuba buki emisinde egikweyimirira n'emmotoka gy'oli bwaba muvuzi mulungi nga mujjawo bantu bangi baafa wamala nga tubalaba bangi poliisi beyatomera abagwanga mu buzibu mu accident olwa speed n'agwa mu kiwonko n'atadda nga tulaba n'amaaso gaffe ati first nasooka kutya neŋŋamba obanzire emabega nzirewo akantule nga nkoyo okulaba abantu abafa kyembalengenda okubuuza tewatuukako makati n'owulira nga omutima gwesise anti tuli bantu gane ŋŋamba oba tuve tuleetera abantu bano okufa nga mpulira tenduwaliddwa yesu gwe kyekinakutuukako nnyo nolaba abakyalibo bagenda olaba abakyalibo bafa sajja bamukuba ogu ne bakumenya pa ne kuvaako ng'olaba bamukubye ekigundi kikanisa ne kuvaako gwe nolaba ye bamututte ne munanga abasajja walogayo yakayimba mu mutima jjatuuka ne gikaluba kyali wange ng'omusajja bamukuba ne bamusesa ebbula okugulu n'obanga ekintu kitali lwanga abanyiza akagunda akawuka akali awo n'okita. That's how dangerous was this campaign. Ntotuuka oli mu nsi Uganda n'emotoka mu katawuni nga mugenda kwebaka ng'osooka kulingiza waba tulaba emmotoka ne mukipaakinga awo buli omu n'avaamu mpola mpola ne mwekweka nga mwagala balobere ku motoka naye nga muli mu Uganda. Njogera ku Jonan simanya bali babirabanga. Twatuuka ekiseera ng'abasajja babateegera mu nsiko bako nekaaba ebiseera ndoza baali bakyalina ku nsonyi kati nga bakuba nnyo bano ababodaboda bano abatambuza ebigere kati nga konvoyi eno ey'emmotoka tebagifaako nnyo. Galubani abakuba Amaggye poliisi oba nga bonna beetabudde poliisi Amaggye gaali tegalabikira nnyo wakati awo. Amaggye gaalabikiranga nnyo mu checkpoint mboko yakaabiranga kati Amaggye gano agali uniform kozi kati Uganda tokyawula Amaggye na poliisi bakyusa n'engoye kanze nzijukirako DPC omwe yagira mu yaliyo RDC omwe yagira mu kyambalo kya poliisi amanyikiddwa nnyo oyo mukono wano. Mukwano gwange bamwine he was a friend of mine tamusanga mu kyambalo kya poliisi nga bamwine wange storage era yokoroye bakola na accident even I remember batumira abaana nga batano ashagera so nti abasajja nga bakola effujjo lya buli kika omuntu gagayigwe ninga bw'omuze baragamba Jonan naffe tuli ku bigambo bya bakama baffe mwabangamu abataseka si bonna kwa wasanga nga abasajja basobamu 3 kati nga kuliko bakomanda 2 ngabo be baragira buli kigenda muki kati bana abakuba tiyagasa bakuba emboko bwakuza bara kugamba kyali wange muna atusonyiwa naffe siffe
Ngakunyumizanga Seruganda. Nomubuuza mwe bandi nangamba you don't need to ask, you know. We are on orders. You better leave. Please, kindly. Kenora nga kimulumi ate bw'ogaana akukuba kuba kye bamugambye. So twatuuka ekiseera nga tetukyali b'amawulire. That's what I can say. Nga naawe olaba ne bw'onookyambala tekikukola makulu. Okiteekako puresi n'omusajja najja n'akukuba embooko. Kati ng'olina okusalawo ofuuke ekyo kisobola okutaasa. Bwekuba kuyomba naye akutye kubanga abasajja babalaba. Ng'amazima batutya. Batya ba civilians. Bw'omukaliramu ennyo adda emabega. Oshegera bw'aba tanakwetegekera n'omusooka adda amabega. Kati ebiseera ebisinga ekyatuyisangawo kukalira mu basajja abo. The little we could use nti oli w'amawulire noweefuula atatya naye nga mutibotya n'omulumba n'omuyombeza n'omuyogera olaba asise emabega nkale yugo. Naye nga ode yabeerangawo ebiseera ebisinga kujja kiryalinga kubo. Oshegera bitundu kyeyo jjo nabyo jjukira bye mwatukangamu ebyali dead ennyo mu mbeera bwetyo gy'oyogerako. Eastern Uganda yonna yali nfu. Mbale, Sironko, ojjukire Kyaleruuka, then waliwo ebiseera Masindi ogaali Magye. In fact I think kutanka kulaba ku Magye kubanga eri mu Northern Uganda twabeeranga nnyo n'abapoliisi. Oshegera naye twayingira mitundu bya Eastern awo tuyingirawo mu Mbale etugende Masindi. Wali kye bayita ow'Amagye. Abasajja batuyisa mu Masindi nga balinga abayisaamu konni. Masasi live nga gatuyita ku mutwe wennyini ng'abasajja banange nze nzikiriza Katonda yantuusiza wano. Kwangu olaba n'emmotoka zire emmotoka tebazivuga wano mu Buganda abantu bantuyise balalu. Nsobola gwagobereranga nnyo live ezo. Ng'olaba engeri gye tuvuga emmotoka nga tulinga abalalu bennyini. Kubanga naawe okimanyi emmotoka yemala neefuna ekizibu engeri gye mugivuga nti musobola kuwona. Kati nga naffe twebuuza batuwona tutya. Gwe emmotoka etafuna kizibu, emmotoka etaggwa, emmotoka etakola. Naye ng'efubutuka omusajja ne babava emabega tiyagasi mbooko masasi tiyagasi mbooko masasi. Kati ng'ekibayimirira kufubutuka Misindi. Abasajja ne batwala okuvanga wano mu Kampala ne babayisa ensangi ne babayingize mbamunatera okufuuka Masaka ne babavaako nga mutuuse mu kibira ne balyoka badda emabega. Kale ate nga mu maaso waliyo abalala abateeze. Oshegera teeka n'example wano mu Kibuye wabanga ogende najja nankumbi ng'oli ku junction y'Ekibuye ne musanga road block ne kugamba muyite mu Ndeeba nga netugenda awo nga waawo ku office FDC commander nakugamba there is no way here this is a please you go, you pass Kibuye, you pass Ndeeba, then you go to Natete, then Busega. When you reach in Chengera, then you take this side of Summit, you go back to Metiana, then you... Nengo jawa, najja nankumbi. Akwetolooza osooke oyite zikalangala ojje bw'oto ogwe mu Lake Victoria ogwe ku airport ate bw'otuuka ku airport bagamba nti there is no way here. Badde bakuzeeyo oba bakuyisaawo eyo ne wantu woyina otambulira essaawa ezi woyina otambulira eddakiika 3 bakutambuzangawo essaawa meka kati weya planinze eraali 3 ng'otambulira wa eya planinze eraali 3 nga wekanga okozeegi ate nga naye togimaze kuba bakwetegekera kasaawa ziba zigenda tuuka 11 baba bategese dda fayawaawo tandika okulingiza embooko ekaaba time is over babatwala Misinde ne bw'obanga bapangisiza kusula mu Kyengera ng'olina Ted bakuyisa Kyengera emisinde ne bakuyingiza Emitiana ne bakuleka emubende katugomanyi naye nga ate bakutuusa emmere ate olina okukomamu Emitiana kubajja olina okukola programu enkeera so twatukanga ebiseera nga we have nothing to do you have to be part of Kyagulanyi nga naawe olinga munabyabufuzi ofuuse munabyabufuzi kigasa okufuuka w'amawulire kwa nakyo tekirina njawulo omusajja ng'ogeza kumunyonyola ne kigaana naye ng'oluuso mwekontrolinga sijja kwerabira emiga egyankubwa Sironko naye ng'ekinkubya kubeera kumpi n'omuvubuka yali akwata live nze in fact kolo nali si ku live naye ng'ekyankubya omusirikale yajja n'asika omwana yali ku live ne mu ngambo yo w'amawulire gayo oli n'amuvaako n'alyoka akubanza emiggo Shegere
ekyo ndoza tekimala twatuuka twali tugenda mu district ya Kaperebyong Liptong ne batugana main road yali eyita mulira ne batusibira mu kibiro mugondi mu kivale ekyali awo kuyingira awo erira paka sawa 4 omala bakuba Jonan emiggo asajja bwatuleka bulungi bwatusopinga sawa 6 ne tusibaawo ne tuzingiramu emu ne zingiramu 3 ziba ziyingira 4 ne bakyusa gundi order ne zikyuka ne balyoka badeployinga buli wamu emabega ne maaso ne mu kitoogo mwennyini okakasa nti erina omwakola ki avaawo ne bulyoka buteeka etaala juka tewali masanyalaze ne buteeka etaala z'emmotoka emabega ne maaso waba ne buzijjako lumu mwekyo kitegeeza oli mu kibira wakati eswamp ensira eri omwo buli kimu muli wakati w'emmundu ezisoba ndowooza mu 1000 abasirikale temubamanyi tebabamanyi bemufeesi nga bambadde bukookolo kwaffe twakolanga n'abasajja nga bambadde bukookolo nga tetumanyi aba batukuba baganda baffe tigana uniform teziriko manya tonna kyolaba tonna mutugolaba naye Katonda atusaasire ensi gye tulimu nze ndowooza bannammwe wamala mwajafu mwe betwaleka e Kampala abambazanga obukooko ne mujja ne mutukuba nga tosaa kumanya muntu akukuba ng'abasajja bambala obukookolo olaba mumwa kuzannya ng'akugamba kyayagala mu kibira kiki bakola embooko n'enyoka ne basooka bajjako amataala sawa 4 nzikiza eri omwo empewo eri omwo kale balyoka bajja ne bino olushiriru byabwe obimanya ebyo kati nga gwe bw'okiremeramu mba okujjukira bakusindikira bakuza eri gye bakuza naye waliyo ki obusajja bannange batukubira mu kantu ako akawakati awo kati abaali emmotoka ezaaliwo awo nga bw'ofuna omukisa n'ogwa mu mmotoka yaliwo nga n'emmotoka basooka bagikuba ezaayo balowooza emmotoka erumwa kati fe baali beeyitanye ab'amawulire abaasigala ebweru baakuba ffe wamala natuuka nga nzikiriza nti ensi nze ebisa ebisinga bye byatabukanga nga nzijukira bano abaana bafiira mu buvuyo obwo nga nange ejjafaalajanamu amasasi ago nga bye binzijira mu kaseerako abantu bonna bamaze kuddukira amamotoka fe abamawulire tusigale wabweru nadduka n'empalampa emmotoka ya isi eya security nendowooza nti bagenda kujjawo batukubira emigo ku motoka ya security ya poliisi nga mwotadde n'abamagye n'abapoliisi ba poliisi babakuba emiggo kainaga but we are comrades musajja n'aŋŋamba leave aye security officer look your car where's your car naye ng'emmotoka weeri awo omusajja yankuba okuva waggulu n'engwa wansi nga nkuba ne bawera nga 5 ne bakuba nze wamala lwakuba nti kati mponye naye bankuba omukono guno musajja ne muŋŋamba onkubira kiri ekyanyamba nali nyambadde akagundi ku mutwe ka element kali ka kyuma omusajja yakuba omutwe gwange kuba tonsanze na element eyo era eyo ndigitwala mu museum naye nga seyeeno government erijja ndibawa kagundi kangaako ka element bakalabe bulungi omusajja yakuba batuni ku kakofiira ako ekyuma ne kisala emigo gikyaliko ne kati n'engoma kyaŋŋamba aye kanyama kozesebwa munote kanyama nga nkuba ndwana kuyingira kwanga waliwo emmotoka awo abantu nga bayingira nange ndwana kukola kikugiyingiramu omusajja yankuba emigo wamala ne bawera ne balyoka bakati bawulira oba nabo nga basaasira I think I should use this word they were baali basira olw'ensonga bo baali tebawulira nti kyuma bo nga bamanyibwa kwa mutwe kati gayo oluvannyuma lwajuka kumbe you're not feeling it kati n'atanga okunfumita wano sajja n'anfumita bubatu ne banfumita ebigaala by'emmundu ne banfumita kati bano abaali emmotoka munda bo baamanya nze nkoze eki nfudde kikoze eki kwengeri gye bankubamu nga tusaasuubira nti omuntu asaakuvaawa kati gayi munda eno bankuba eno nga bwendaje nga bannaye mundeke nyingire kati nabo nga tebamanyi kiki kigenda mu maaso kati omu ku bavubuka abaali munda nandwanako nansika ninga embooko bwekaba kati nenteekayo omukono kuba nali manyi bagenda kukuba wano nenkola bwenti omutwe kati nga bakuba wano nenteekayo omukono ne bankuba wano omukono ne bakuba omukono mpaka we nafunira amaanyi munda ne bansika nengwa mu mmotoka munda luggi ne tuluggala ne balyoka bagwa ku muganda waffe omuvubuka oyo akola ne busoga 1 fe tumuyita munna era baba talina element olenge gyeyisibwa bamukuba omutwe bagubetenta oshegera eyo siine endala twali Kasese
omusajja n'akasuka akakebe kati ya gaasi mu motoka yaffe nga agira ya mawulire kati mukulwanaawo mukuvaayo okumanya nti abasajja babatemu bwe twagula emmotoka nga tubuukamu naye nga badde wabweru buli afuluma avaawo n'omuggo nenebagayisoleki so bingi kuba oyo twatuukanga oluusi temusaana akkiriza kusula mu hoteeri Jonan zisinywa mwenge zisinywa sigala sikolesa bitamiiza byonna naye I was forced some days okusula mu bbaala kubanga it was the safest place bonga bamanyi nti bano abanywa emyenge ebikyawo bakataala tebalina buzibu na bino ebyobufuzi ng'ebbaala zisula zikola ezitwabeeranga ate mba muli awo ekyobugendo olaba Amaggye basere ne babarukurutinga ne bajja mu ssente ne bagenda kati nga okubeera omugezi nga nsula ku bbaala sula mu bbaala osula otunula tonywa mwenge ofuna otuzaawo bakasola osula weebuzaabuza olimu okwebaka kuba tomanya kiddako kuba abaana bangi babakwatiranga emuli mu campaigns ne bajja ne bamuggyako omu ne bamutwala naye gundi yalaze ndi gundi yadasuze mu nta bamututte baana bangi babatujjamu mpola mpola omuku omu naye kyesobola kwerabira ng'omukulembeze waffe yatugamba ekintu kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugambanga banaye tuli mu lutalo ninga ffe olutalo tuliraba yesi nga tubiraba naye nga olw'ekinyumo kiri kyenakugambe nti ekisooka you have hope ekyokubiri mulabanga aba yadde twabeeranga mu campaigns ninga mulabanga olwedde abawangudde dda mulabanga abawanguzi kati nga n'obuzibu bwe bujja temubufiiringa nyo kiri awo oshegeera nga ne bwe bujja temubukola ki temubufiiringa sooka twafunanga obuzibu obwo